nkwaniriza ekumide ku Jonathan Exclusive ku channel yo jukira nagamba eno channel yammwe naddala abantu baffe abatwegattako nga musubscribinga kuviira ddala eri wansi kusubscribe omu babiri paka wano we tuli mitwalo ebiri so nyongera kubanga nsaba gwe atannaba kubanga okikola ate oba oliawo ogende maaso n'okubanga osubscribinga ate ensonga tube nga tuzitambuza mpola mpola nze Jonathan Exclusive okubanga nkutuusaako program y'olunaku olwaleero awabula nga ntambula ne muganda wange Bernard Ssengonzi okubaawo naddala ku kamera n'okuproducinga ebintu ebyo byonna. Olwaleero amawulire oyinza okugamba nti si malungi because twabadde mu lunaku lw'eggulo lwabadde lwa Sunday we twafunidde amawulire ag'okufa kw'omwana wa Naggagga omukulu Sagodon wava munno nga kyategerekeseko nti yaseeredde mu kinaabiro n'agwa n'afa. Ekintu kino tuzze nga tukiwulira enfunda nnyingi naye oba oliawo gwe ndaba akadde kano asandyagadde obeere next victim ku kyo asandyagadde ate naawe nkyaba tugaye nti agundi yagudde oba n'amenye kuba sinyakindi n'afa ng'afa kintu kyekimu ekyo nti yaseeredde n'agwa mu kinaabiro because ensi gye tulimu egenze ekyuka nti kati omuntu ne bw'azimba amaka ge mu kyalo ayagalamu ekinaabiro ky'omunju ekinaabiro ky'omunju ekyo kyazimba ebiseera ebisinga babikola nga bya tiles. So olunaku olwaleero yagadde gwali eyo andaba nkutangaazeemu kino ekintu tuyinza kuba nga tukyewala tutya era nga ndeese omukugu omunoonyereza era munnamawulire ow'amaanyi abe nga atuttaanulizaamuko oba nga atunnyonnyolamu ekintu kino tuyinza kuba nga tukyewala kitya amunoonyereza mu bintu eby'okuzimba era kyemmanyi oba oliawo singa omuwa obudde ate oba oliawo tojja kuba next victim ku ekyo ekyatuuse ku mwana w'omukulu. Mukama wange ogamba otesi? Ndi bulungi baba, ogamba otya? Nange ndi musanyufu okuba nga olunaku olwaleero osazeewo ate nonnoonyaako badde nnina okkunya era n'abantu abali ku mukutu bonna mbeebaza. Okusookera sooka obuuze ku batulaba abatulaba ku Jonathan Exclusive. Nze Sulaiman Ssebuggwawo agatta eddoboozi lyange ku lya mukulu ono ate okuba nga munaye mbaaniriza olunaku olwaleero era nsuubira nti tujja kutambula bulungi. Okusookera ddala omuntu yandyagadde okumanya ekintu kino ekyokuseerera ne oli n'agwa mu kinaabiro bw'obeerako mu kinaabiro ekyo nze lumu naleka ewaka nengezisa namugwe nti nampulira siseerera neŋŋamba omuntu aseerera atya naagwo okusookera ddala biki ebisinga oleetera ekintu ekyo. Kakati waliwo ebintu ebyenjawulo omuntu byalina okutunuulira era byatalina kubuusa mu maaso mu kuzimba. Nkola programu ey'okuzimba era ebintu ebyenjawulo mbiyize nnyo. Waliwo ebintu ebimu nga tubadde tubimanyi naye nga tetubiteekako nnyo birowoozo weewaawo nga twagala ekintu ekirabika obulungi era ekirina designs ennungi ne kkala oluusi tugifaako nnyo. Oli n'akwata tile oba oliawo yandibadde egenda ku kisenge kino ekya waggulu n'agyala wansi. Tiles zino ez'okungulu bazikola nga ziri smooth nnyo. Kakati nga mbutufu ogiteeka wansi sabbuuni ono waagendako n'olinnyako n'ekigere ekikalu olina kugwa. Ate no si mu kiyigo mukka oba nti cases ezisinga tuzifunye ziva mu biyigo naye waliwo cases endala nnyingi nnyo oba oliawo zitajja na mawulire nga neno floor yennyininyini ey'omu ddiiro ng'omwana yabadde adduka oluusi ng'obadde ova kusiimuula n'okozesa oba liquid soap era kyoba ebisinga tekiri advisable okozesa liquid soap because aleka akakoovu you already ye ali slippery n'okuteeka omutadde ali slippery actually ne wabeera cement n'omusanga abadde mubisi nga kuliko ekyo ekyovu kya liquid soap definitely olinnyako n'ekigere ogenda kuseerera ogwe. Kati ebiseera ebisinga obubenje buvaawo choices eza tiles zetukozesa okuba nga temunatusalawo zetukozesa okuzimba nezetuteeka mu biyigo oba oliawo zisinga ovaako ebizibu. Ekitegeeza omuntu singa aba agenda kuzimba yandifunye amwawulira mangu nti kati wano walina kugendawo. Waliwo tiles eziri non slip nazo teziseera actually ziri rough zirina texture eri rough nga actually ebintu bino foreman ne engineer
abazimba ebizimbe n'abakuba planning ebisinga ebintu byalina okuba nga bavaayo okugulira abantu weewaawo ebyo bino olina oyinza obba obitunuulidde naye nga for example woofulumira ekiyigo nti eno mu kiyigo ova kunaaba tayiro zino teziseerera era olina ne busando buno bwe mwambala mu kiyigo tebuseerera kati ojjamu ekigere odde ebweru kino ekigere kyosooka okusimba ogisimba ku tile ki naye ate gyewateza no munda wa design so era of course ojja kuseerera oyinza ofuna obuzibu so nze ndowooza waliwo ebintu ebinjawulo tusobola okutunuulira nga Walmart obo osooka teekawo ka floor mat buba bwa rubber okuyambako nti obadde ova mu kiyigo kwosookerako okulinnya kakilipinga wansi ku cement oba ku tile ne kabeerako nti okalinnyako kali rubber tekasobola kuseerera kuba kakakutte wansi ne weesiimuliraawo n'olyoka osobola okutanga otambula ate nekyazino sandals oba slippers obadde okozesa munda mu kiyigo tozitambuza ate kuli kuba already embisi zisobola okuseerera oba ne mu kiyigo zisobola okuseerererayo awo we mbadde ngenda okujja abantu abakozesa sandals mu kinaabiro did you advise that? Yeah, because ebiseera ebisinga kiva ku buyonjo omuntu asookera ku makya nga naturally ye ng'omuntu yenyinyala kyakubiri waliwo ebintu byetukoppye ng'omulembe gwegwo tosakama omuntu nti mukinabiro tosaamu sando one tubeera mu mbeera nga gyetuwangalira waliyo enfuufu waddugala kati ng'ojja kujja onaabe omubiri gwonna guvaako ekko naye ekiyigo kyoba tokikuuse ku olwo wonookomawo enkeera oba olunaku olwo lwennyininyini ojja sanga olutakataka lulinga olukutte kati omuntu omu tajja alinyisaawo bigere kitegedde abaana abamu baplandikiri tajja alinyisaawo bigere ajja kufuna sando naye ne sando ez'omu kiyigo era gyeziri nga zino za mu kiyigo tezigenda kuseerera kitegedde nga zojja okukozesa za mu kiyigo era ez'omu kiyigo zaawule ku zeeno ezeeno zino zisigale eno ne zino ezeeno mu kisenge oba mu nnyumba zisigale eno so kati ng'oggyeko ekya tails biki ebirala ebyo by'oyinza okutangazaamu omuntu ebisinga oleeta ekizibu ekyo bantu okufiira mu mbeera eyo nti abadde anaaba n'aseerera ekisooka sikyogera ku bantu bonna abafudde mu kabenje kano nze ndi musiraamu sinywa mwenge naye mikwano gyange gyansosyetinze najjo egimu gye twogera najjo banywa nze kyenjagala okuadvisinga abantu ku kyempuliddeko ekisookera ddala bw'oba okakasa ng'onywedde omwenge ng'olina hangover weesonyiwa ekiyigo genda wiba ne ku makya wano ng'ozuukuse onywedde omwenge gwo weesonyiwa ekinaabiro oba kiki ekiri mu kinaabiro waseerera sinka eseerera wolinya waseerera kafunda olina hangover teesonyiwe sooka okakkane olyoka ogenda onaabe sikyenyinza okugamba ekisooka abasinga baba n'endowooza nti omwenge guno guba gumukubi n'agenda n'anaabako ne yeeyira amazzi naabira ebweru funa amazzi ago naabako mu maaso ebweru wasonyiwa ekinaabiro osooka oteriire si mu bubi hangover ereme kukutuusa awo kozi nze nzikiriza nti hangover era oba nga atamidde kuba toba ggwe toba soba kakati teweekaka kugenda ate gy'ogenda funira buzibu kozi wano abasinga mulina sink oba mulina toilets ez'okuflashinga oba obadde oyagala oba maybe ku pukinga you bend so by the time you stand up you're dizzy kyekiddako you're going to fall ogenda kugwa ku tile eri hard mu kinabiro waliyo sink osooka ono omutwe ku sink osooka ono omutwe ku tile wansi oba ku floor byonna ne bikutuukako so ekisingira ddala if you're not stable enough forget about it take your time ojja kuteriira edda kyesonyiwa kyenyinza okugamba embeera actually n'ensonga lwaki tukoze emboozi eno nti oba oliawo nga bwe nannyonyoddemu wali mu kusooka omwana w'omukulu ow'omugagga Sir Gordon Wavamu yavudde nga mu nsi eno embeera emubwe
yabadde mu ggwanga lya Thailand ebbanga sserabidde kibuga Bangkok. So ebigambo bye bisemba ku nsonga eno okulabula abantu kutya bwe balina okuhandlinga ebinaabiro ebyo. Ntuusa okusaasira kwange eri famire ab'eŋŋanda abako n'emikwano naye mbadde nze nga nze sagala kulembeza muntu yenna mu mbeera bweti. Weewaawo wemba nina obubaka waliwo tiles ez'enjawulo tulina nga porcelain, tulina bagita extract grade 1 grade 11 sorry mulimu tiles eziri hard nti n'owolinnya ng'ogiyeko amazzi tosobola kuseerera. Abazimba oba bayinginiya abakola mu bisaawe eby'okuzimba bamanyi kiki ekyetaagisa okuteeka mu kinaabiro. Leka kulowooza nti design eno gy'otunuulidde oba kala ne smoothness ya tile gy'otunuulidde yeesinga. Kituufu yeesinga okunyirira naye tegenda kukuuma bulamu obwo. Nno bangi abazirina nga tebannafuna buzibu obwo. Ate ebintu bino oba olyawo nze funamu n'okutya ne ŋŋamba bwe mba nkikoze nja kukireka nga bwe kiri teri alabayo. Kiri kinaabiro kyange. Anti okyaza abagenyi oyinza obba gwe nga gwe ng'okyagala bw'oti naye omukyala ng'ayagala kiki. Kakati yadde kijja terekerayo ekirina okubaayo. Accident ebiseera ebisinga zisobola okwewalika. But tuziplanning ensonga kibakita accidents zisobola okwewalika. Kakati ku kyekinaabiro ndowooza baganda bange sisabye bubi. Nze nja kukusaba gwe nawe naagenda okuzimba ennyumbayo ekiyigo tiles zaakyo engeri gye kiri nti at least amazzi gabamu ne sabbuuni ebireetera okuseerera. Kozesa tiles ezisaanidde okukola mu kiyigo, tiles ezo ziri hard and thick ezitaseerera. Kale tweyanziza mukama wange. Amiina. Kibadde kirungi okukufuna. Omanyi obudde bwo buba buzibuzibu. Kituufu. Webale kutufikisingirayo akadda tutangaza ku nsonga ezo. Nze Jonathan Exclusive nagamba ensonga nga zino ojja kuzisanga wano abingi tujja kuba tulikuleeta. Lumu tuli nnyo mu entertainment n'oba olyawo waliwo ensonga eziba zitalekeka ng'omuntu aba alina okuziranya. Antambudde ne Bernard Ssengonzi ku kamera kubanga kutuusako ekifaananyi ate tuddingane mu episode eddako. Nze Jonathan Exclusive.